Essula ey'okubiri. Naye kino nakimalirira mwoyo gwange obutajja nate na nnaku gye muli, kubanga nze bwe mba nakuwaza, kale ansanyusa y'ani wabula oyo nze gwe nnakuwaza. Naye ekyo nakiwandiika bwe ndijja abo baleme okunnakuwaza abagwanira okunsanyusa, kubanga neesiga mmwe mwenna, ng'essanyu lyange lye lyammwe mwenna. Kubanga mu kubonaabona okungi n'okuluma omutima nabawandiikira n'amaziga amangi, si lwa kubanakuwaza, naye mutegeere okwagala kw'ennina eri mmwe bwe kuli okungi ennyo. Naye omuntu bw'aba annakuwazizza, aba tannakuwazizza nze, wabula mmwe mwenna, so si mwenna nneme okuzitowa ennyo. Kunaamumala ali bw'atyo okubonerezebwa okwo okw'abangi, kyekivudde kibagwanira mmwe okumusonyiwa obusonyiyi n'okumusanyusa, afaanana bw'atyo mpozi aleme okumirwa ennaku ze nga ziyinza obungi. Kyenva mbeegayirira okunyweza okwagala eri oyo, kubanga era kyenava mpandiika ndyoke ntegeera okukemebwa kwammwe obanga muwulira mu bigambo byonna. Naye gwe musonyiwa ekigambo, nange musonyiwa, kubanga nange kyensonyiye obanga nsonyiye, nkisonyiye ku lwammwe mu maaso ga Kristo, Setaani alemenga kutwekulumbalizaako, kubanga tetulinga abatategeera nkweze. Naye bwe najja mu Tulowa olw'enjiri ya Kristo, era oluggi bwe lwanzigulirwawo mu Mukama waffe, saalaba kuwummula mu mwoyo gwange olw'obutasanga Tito muganda wange, naye ne mbasiibula ne ŋŋenda mu Makedoni. Naye Katonda yeebazibwe, atutwala bulijjo ng'abawangula mu Kristo, n'atubikkuza evvumbe ly'okumutegeera ye mu buli kifo, kubanga tuli vvumbe ddungi erya Kristo eri Katonda, mu abo abalokoka ne mu abo ababula. Eri abo ababula tuli vvumbe eriva mu kufa erireeta okufa, naye eri bali tuli vvumbe eriva mu bulamu erireeta obulamu. Era ebyo ani abiyinza? Kubanga tetulinga bali abasinga obungi, abatabanguzi b'ekigambo kya Katonda, naye olw'amazima, naye olwa Katonda, mu maaso ga Katonda, bwe tutyo bwe twogera mu Kristo.